Basebo ne banyabo nsooka okwongera okubeebaza nti mwebale nnyo okubanga mukyatambula naffe mu lugendo luno. Nga bwe nabaga nti essuula tennaggwa. Firimu sita ayinza okuba yabula naye ng'akyaliwo. Twetaaga okuteekinga dream eno mu maaso ng'ate era tetugisaagisa. Ffe abamu ku ffe abeewaayo okulaba ekigendererwa kya munnaffe tukitambuze, tusigaza kiri nti tuyinza kumutiirira paka bwe tunaggusa ensonga yo. Manyi kati neeyawuddemu ndi eno bizinesi zange ate eno naye nina okubawa attention nabo. Why? Kubanga ye paathi ya muganda wange. Yali yampita mu bintu bino naye nga nze era muganvaako ngaaga ojja kujja. Nvaako ngaaga ojja kujja naye kati Mungu ye wanjawulo ni wendi. Ffenna tetumanya kukwera kwa Allah kati wendi. Naye nga ne bwe yandimpise nga ndi mulamu wano teyandintuuzizaawo katebe kano. Ku press conference eyitako nandibadde eri nga mbuga tusagule tutya ssente ge mazima. Naye kati that is what responsibility is all about. Nti munno bwakuleka mu bigere bye mu buufu bwe, you have to do nga ye bwe yandiyagadde. Kakati mulabe bwe ntandise okuzannya ebya Kato. Ye nga Kato bwe yandiyagadde naye munsaasire nze drama mumanyiiko ki. Okujjako oli emutiddi gwe twakola mu ssomero, music, dance and drama. Naye nga bano bw'obatunulako they are pure talents with art. I mean, they have hearts that are large. They epitomize excellence. Nze kati ntya okugamba kiwulikika kitya. Ekyokubiri Kato yatulekera ebbanja buli mu kivulu kati nnyina okulabika banna. Kuba buli yakola ekikye namulaba wali nga zo tuziikirawo. Kakati buli yajja ewa Kato nnyina ebbanja okugenda, gundi yaliwo nange nzireyo wuwe, gundi yaliwo nga ye bwe yandibadde. So that is what responsibility comes along with. Mbeebaza nnyo bannayuganda mwenna. Mwebale okubanga mutambuliddeko olugendo luno. Ebintu bino si byangu. Basponsors mwenna mikwano gyaffe gye muli. Bw'oba omanyi nti Kato yakukolerako akalango, this is not the time to bury your head below the sun. Jjayo omutwe, beerawo. Naffe tumanyi nti abantu bano kati naye kankube kalango. Kato yakukolerako oba yakolerayo kalamu. Kato yakubeererawo oba yajjako ewuwo. Yakyalako ku mukolo gwo oba yajjako we mukolera. Yali mukwano gwo, kyekiseera okwanukula omulanga gwe nga taliiwo. Kuba omuntu yenna ayanukula n'akulowoozaako w'otali, n'akweyimirira w'otasuubira, nze ndowooza ye muntu abeera munno ddala. Mukkirize ntuuse okwebaza kw'abantu n'abalala ssekinnoomu abataddemu olwawulira omulanga gwa Kato. Kato mugatta bonna. Abatuyamba mu kuziika ate n'abatuyambye okutandika jjana. Genosale sebo weebale. Okuba nze sirinnyangako obuweero okimanyi. It's a fact. Naye nze sirema kurecognizinga ebirungi by'okola. Mazima ddala you're a man with a big heart. Ate era simanyi oba abantu bakiteekinga for granted, but I don't think it should be that way. Sebo kantuuse okwebaza kuno for the sponsorship gye watandise naye okutuwa. Uganda Development Forum, thank you very much. Royal Milk, thank you very much. Royal Milk, thank you. Nzaani omuntu ajja n'abagamba obugambi of kaafu. Twatandikira ku kya Kiko. Batusanga awo Kiko and Madrat. Ne mugamba nti abo oba gw'oyogedde. Kale munda z'omukwano nange ate gwe sitegeera. Nti bw'oba gw'oyogedde ekyo kikolebwe nga bwe kiri. Naye nga nze simanyi bajeti yamwe bw'etambula, simanyi ki, but that's loyalty and friendship. Bannange buli ali eyo amata agaleeta essanyu kankubira akalanga abasajja bano. Beegayiridde tuyita ku mata ge bayita Royal Milk. Kuba kira yeeraze lwatu oluseke nti asobola okutuyimirirawo. Ngenda okuweereza nno bano abajja
bajja nyina ekizibu fiizi zaabula noyombirigani kati waba omuntu alina mu corporate social responsibility atekkaanya ku nsonga z'amawulana yaliwo ku nsonga zino yaliwo simanyi oba newamooti yatuuse ajja kumala gye so okubanga nagamba nti the dream I want tisinga omuzannyo guno tegubeera just as any other expenditure but to create profit so that we bring back profitability mu theatre. Nze nyinza okubanga contribution yange endala naye for me I can see digital exposure and profitability by performing arts and talents singa tuyiseemu. So we have a goal to achieve. Ajja omulala okwongerako ku mmeeza y'omutwalo ogumu ogwa dola ziri eno, but we shall receipt everything and show the public that this is what this made. And abadde batunuulira industry eno eya performing arts ne music ng'abagirabanga eggwawo, I can tell you if these people combined very well ne bajja together and put in place a befitting performance with a combination of art, music and then expression, nze ndowooza wow, art yonna ejja kuddawo, buli omu ajja kugamba kubanga kye baatulazeeko abadde mu show ya madrati kye baalagako bamawulaana kakati the point of excellence egenda kubaatebwa. So nkubira bannabitone mwenna omulanda nti nga bwe mwajja ne mujjumbira okwerekerako Kato, please come and contact management tulabe pa ne bwojja n'oyogera layini emu kale ne bw'okolola kiba kigase etafaali ddene. Ndabamu wali mu production Luswata mu ati wooyo ne bwajja n'akukoloza bukoloza n'okolola ne baganya oyo akolodde nti aja aluna mu biru kitooke. Naye I'm looking at a scenario nga wano omuzannyo guyimirira mu ddakiika emu nga wali bandi ekuba mu sekendi eyo nga muvaawo bwe muti ng'ate eri mu gardens bano baperforminga nga bwe gakintabuli epitomization of art to describe ceasefire Uganda at 60 evuddewa bano babawajjane entertainment kati ovaayo owunze kuba ye Uganda bwefaanana at 60 ewunza ono aba akuba engoma, ono bwadigida, ono akuba mataali, ono atudde, ono asituse, ono ayasimula, bano balwala covid, bano babatwala. Aha, that Uganda yevaamu ekigambo can we ceasefire. Saala kwogera bigambo byaba naye nze nzija kyekindeesi kaakati tunaalaba mundu, tunaalaba masasi, tunaalaba excellence, tunaalaba culture, tunaalaba bannaddiini be balwanira ku stage, tunaalaba ki kakati buli wamu woogenda mu Uganda waliwo abeekuba enkokola. Munnamawulire producer ayina amusika, ate ono ayina amusika, comedian ayina amusika, nono ayina songa. Ate Uganda ffenna nnene nnyo tugyamu nga ze tusobola okufiitingamu. Kati Luswata atakuddaawo omutwe simanyi kyagamba wakati bo baba bakolaki nti bwe tunaalabika mu maaso g'omutonzi tugenda kulabika tutya. Is there a time pusi kapa bwenaatuula n'emmese ne bateesa nga buli omu abuuza munne nti naye wali onjiggira ki? Nga kwegamba tewaliwo agamba mu kiseera ekyo nga wampologoma atudde n'akaweewo, akaweewo kamugamba naye kati gw'owulira amaanyi okyagalina. Nga wakaweewo katunuulidde wampologoma kamugamba kati nkwata. Nga wampologoma aganange ndi ku lwange gw'oba ompolereza mu kiseera kino. Is that the country that we want to have? So, for me, I'm seeing that dream being the carpet that we shall roll for everyone to come back and watch an integration of performing arts with talent and everything. Simanyi kiri mu fumbiro, bano be bafumba. Nze nzizenge yandirabye nti from there, what do we have? Nabagambe ekintu kimu nti mwami Senkubuga ayinza okuba atudde wano, mwami Philip Luswata, nga tamanyi nti we should not only bring these performing arts
wano mu exhibition nti wali ali e Bungereza ng'anoonya okulabako wamusanyusa kubanga mmwe bwe bayita bamuwummuza byoyo. So mutukakanya ndi eyo ndowooza ndikulabako ddi kuwe $100 zange 1,000 ate nga ne bwe naatuula wano oyinza obutantuukako kufuuwa. Kakati bwe nteekayo application eyitibwa talk to your celebrity ne ngamba nti nze Luswata oyo gwe nasiima ndikodingirayo akantu katono nnyo mukazannya awo nyina 10,000 zange 3 eza $, mukampeereze. Bwe tuba abantu 50 mulowooza muba temulina ssente zeegasa. So nze ntunuulira nnyo performing arts ne mbalaba saa kuyingira nnyo mu politics wammwe naye nga nze ndaba profitability abasinga bagisudde wala. You're very profitable people at your prime. Kyekiri kyengezaako okugamba abantu nti at your prime, you might be at your prime today. Nayogerako ssebo ku muzannyi gwe bayita Messi. Ndi wano nga ndi omu ku babeetinga 5 years from now Messi ajja kuba takyasobola kutunda saati ya $100. So nga ate kati Messi asobola okutunda oba Ronaldo bw'agamba nti ngenda kujja mu Uganda asobola okutunda esaati nga bagaye nti anaatuula ku meet and greet ya Cristiano Ronaldo asasula $5. Tiketi ziyinza okuggwerawo mu nnaku mmeka. Singa atambula ensi za East Africa n'atambula ne mu Buwarabu n'agenda nawa asobola okukola millions za $5 z'atakyasobola kukola mu mpiira. The same goes to performing arts. You have supernatural magnetism power, magnetic power mweje mutakozesa during your prime. This probably comes through management. The other comes through obutakolagana, obutakolera wamu. Obutakolagana owanjisebo enkokola enkokola zo zibuli mulimu. Nasanga asikali ng'agamba munne mbutamukkiriza mukama we bw'aba avaayo kuggulawo geeti ye yekka yagiggulawo. Kakati oli asigala alaba ono yekka ngaga kumbe baba diployinga basatu naye kati bano be bakuuma ekiro ono yakeerawo ku makya okuggula gye geeti yaba atwala shift. So nze mukyenoonya mu kino is to be part of the journey that brings back the performer. Then today twogere ku kiri kye mwogerako copywriting eyo law. Nze nawuliddeko abayimbi abamu ndowooza tebagimanyi bulungi nga baga copyright yaffe. Who tells you? Abantu abalina rights ku kyokozeeko production tabagweweka. No, intellectual property rights can be split okuviira ddala ne kwakutte kamera era ne mukaanya nti luno oluyimba fe abagenda otuvuga fe ab'NTV tuggyeko oba NBS oba PBS oba PTV oba Salt TV oba Nice oba mpoze bubi okwogera ensooso oba Coach Events. What am I trying to say? Nti mbawulira nnyo boogera ku intellectual property naye mpulira abayimbi ne bannabitone babalowooza nti kyabwe kyokka era ffe temutuyamyeko ku copyright. No. Copyright can be spread. Yes, they can be registered under a company. Naye for every lyric you produce, it can be copyrighted with the shares split. Oli ayinza okuganze kampo studio tie naye buli sinaava mu luyimba luno nyinako 20%. Ne bw'oluyimbira ebugiri ne bakuwa miliyoni bw'ota disclose nga 20% y'oba okoze eki kubanga n'abayimbi balina omuze ogulowooza nti beebeekola bo bokka. Oba mpiseewo abantu abali mu performing arts balowooza olumu nti beebeekola. It's absolutely not true. N'omusajja ono asoose okuwa kamera y'omujjukira ddi akati kanziseeyo twogera wano naye omusajja yasooka okukwata Kato Lubwama n'amuteeka ku stage ffe natumujjukira. Singa bwe tukolayo essente tugamba nti
waliwo omusajja yasooka omuga nti kati yimirira kuki waliwo wano munnaffe miliyoni 2 kale olaba omusajja oyo ayinza okukaaba mu ssanyu eringi oba mu paatisi zino zonna zetwogerako tulina we tumulowoozaako ko okuga nti ne bwajja akolole bukolosi naye abeere part of entuuyo zino oba tutunuulidde ono waffe ffekka ffenna gwe tusanze wanje yafa okay ngezaako okubaga oba be yasooka okuzannya nabo kuba Kato teyandizannye yekka muzannyo be yasooka okuzannya. We try something. Obwongo obwerabize tebuyinza kufuna bugagga na kutebenkera. So zebyo bye byange, members of the public, mwebale nnyo mwebalire ddala weetuli ate nammwe tubasaba temujjanga okwo. Nsabayo n'ekintu ekirala nga manyi kijja kubaawo eno press conference kitegeeza kino kye bayita kigulalu. Kakati tusuubirayo pre-launch. Awo maaso awo pre-launch we munajja nga ziringa sets ezitegekeddwa bwe zityo ate muzirambule muyitemu ng'ate ne ba sponsors abalala ndooza baba banjulira inshallah. Mwebale nnyo mwebalire. The responsibility that us senior artists have for the younger artists, the upcoming artists. Nti omuntu nganze omukisa gwe nafuna okuyingira Katemba lwakuba naweebwa omukisa okuzannya naawe binasangawo, naweebwa omukisa okuzannya ne Alex Mukulu, naweebwa omukisa okukola ne Robert Serumaga Jr., naweebwa omukisa okukola even with the late Kato Lubwama in Order Kiragiro when he invited me to go and do something. So such opportunities tezibaddeewo mu biseera bino bye tubaddemu. Bw'otunuulira wano emigogo gy'abazannyi egiriwo, waliwo emigogo ndowooza giri esatu ffenna gye tutegeera. One, abasooka be bano ba mukulu waffe SPD. Then we come after that, myself, the Amotis. Naye bw'olaba after us n'onoonya weebuuza nti bannakatemba ki abajja nga baluswata bamaze olina gurupu gwe z'omanya tezibaddeeyo nnyo ezifunye ettutumu nga ffe. Bwe twatandikira Katemba ono mu Kampala mwokka mwalimu theatre groups nga 5 ezi-operatinga, mwalimu theatre houses over 40 in Kampala city alone. Naye bw'otunula kati namba yekoze eki ekkiridde, and that's because ekintu kya mentorship kibadde tekiriiwo, nti buli mwana abadde avaayo ku lulwe n'ayimirira ku lulwe n'aba ng'alina kwesindika yekka, talina kweyesigama ogamba nti nze n'ayitamu ntya. So that issue of mentorship has been very important for us, and it's kitukakatako ngaffe abaluddewo okulaba nga ekintu ng'ekyo tukituukiriza. Now tumanyi bingi experiences zetulina kati tubadde tukola rehearsals kumpi myezi 3 so far, naye abaana abazanyi be tubadde tukola nabo, even my elders, I have been learning from my elders. My elders also have seen new tricks that I've also had. So nekyo nakyo kibaddewo nti kakati abantu abaliwo bino obumanyirivu bwe tulina okufa nabo tekijja tuyamba. Bw'atulanga wansi ne Kato beyond what people were seeing in his social media presence, Kato yali very aspirational. Kato nga akupushinga agamba do this, keep going. So that kind of thing, we feel it is our responsibility okulaba nga tukiyalinga n'ensi n'abajja. Then of course opportunities of promoting ba artists abapya abajja. Mirundi mingi bannakatemba olaba tulwanirira kati naffe tuli ku social media, tuli ku TikTok fenna, lwakuba buli omu anoonya tutumu. Ate n'osanga nga waliwo ng'abantu nga ffe abaluddeko abalina already platforms zetubadde tutemberako, we have networks. N'obeera nga nawe okituddeko, nze Luswata ndyeyo nammere, Mwami Sekubuga ali Makindye, ffenna tusirikiddeeyo naffe ennaku etulumireeyo, naye ng'ate singa tuzzeewo awamu, this combined network, this combined platform, zizimba si ffeffekka kubanga kati okugamba nti tutalina
Amo kya Kato. ebintu bya Kato nsereke